Okay, neyanza ge SPD Jennifer Flufiga n'omulabe waffe Soul TV mwasuze mutya mwena abakeddeko leero amachagolo leero SPD ekiri wano poliisi y'e Kasese mu Rwenzori East Region bakutte omusajja omu ali kumanya ga Kasereka Simon ono abadde commercial officer nga wa district y'e Kasese ono yakwatiddwa luvannyuma lw'abantu naddala abafuna sente za Paris Development Model kuvayo ne beemulugunya mu Katwe division ne bagamba nti nno abadde abajjako sente so poliisi lwe bamukutte n'abo officials abavudde mu State House kumubuuza kano na kataano yavuddeyo ne bamusanga nti nno ku kaunti ye kuli ku miliyoni ezisuka mu 150 naye nga talina accountability y'ezino sente. Batutegeezako nti nno buli parish ebadde efuna sente abadde agifunako omutwalo gumu, buli lwe bagaba sente ng'afuna omutwalo gumu, so sente zino nga baziteeka ku account ye. So bali mu kunoonyereza, tusuubira leero kuba poliisi eyinza kuba emutwala mu kooti kusinziira ku mwogezi wa poliisi tubadde tuwayamu naye katusooke tuwulire ku ebyo bye yatugambye nga tumubuuza ku nsonga zino baamukwatidde ki ate baamusanze naaki n'ebintu birala bye baamusanze nabyo. Police at Kasese CPA is holding one Kasereka Simon, the district commercial officer, on a charge of misappropriating a parish development model funds in Kasese district, and we are working so hard to see that this file can go to state attorney for more legal advice. If it is sanctioned, it will be presented in court. Police at Kasese CPS is holding a one Kasereka Simon. SPD oyo mwogezi wa poliisi mu bendo lya Rwenzori East wano mu Kasese district Nelson Tumushime nga ali kuranga ya Superintendent of Police nga twayamu naye kusonga zono omusajja gwe bakutte. SPD Kasereka abantu bangi betwalabyeko gyo ku poliisi nga bagezako kumiimirira okulikaawo n'abantu balala naye poliisi tiyabakiriza kumuyimirira ku police bond kubanga president yabalagidde nga poliisi obutaawanga omuntu yena gwe baba basanze nga yabbye sente za Paris Development Model. So tetusuubira maybe ono musajja kumuwa police bond kubanga leero genda mu kooti tulinde oba banaamuleeta mu kooti oba bakyanoonyereza nga police. So SPD eyo embeera era over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.